Bebiche. Naye amisinga ali mu kumisinga abantu be bannange. Ayagala kudda balabako. Ayagala kubalabako. Ate Shiba Kalungi kye yeekola mu Canada munange kikabuka esaidi eno. Era nga omukyala Amelia Nambala abadde munange ali mukakasa okudda kwe esaidi eno kugenda kubeera kwa mutawaana nnyo. Ate nga Spice Diana munange yeekoze ebintu esaidi eno lengera munange omwana ashanana bitya esaidi eno bampita Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga ntandika wali era nga ngenda kusooka nkutandiseko kutegeezeko mwana muwala munange ate Shiba Kalungi. Nkugambye nti nno e Canada gyali munange esaidi eno yeekola bitya ebintu munange life kiriya wali wonna era nga wabaddewo ko wali akatambi akabadde kagetinga viral ku mukutu ogwa TikTok era nga boogezako okulaba akatambi ako munange nga yeeyagala bitya wali wonna omwana muwala munange ate omuyimbi Shiba Kalungi. Please don't run away. The running. Please don't run away. The running. Era nga ku sayidi emu wabaddewo ko wali n'akatambi bambi akabadde katambula ku mukutu ogwa TikTok esayidi eno era nga wali munange Amelia munange abadde akakasa nno okudda kwa Shiba Kalungi munange. Omanyi abantu bali mu misinga okufaako obufi munange esayidi eno era nga wali abadde akakasa okudda kwe era nga n'ayogera ku mukaawo nti n'agenda kudda nga ate nga ali bulala nnyo nga bw'okiwulira munange abadde akakasa esayidi eno. bebiche. Naye amisinga ali mu kumisinga abantu be bannange. Ayagala kudda balabako. Ayagala kubalabako. Ate nno si kubalabako nti maaso bw'ati. Kubawa kiri kyobalaba nga nze nagambye. Buli muntu industry eri open akole kyalina okukola mu bwangu kuba bannange. Bintu muntu byali mu kufumba nga binengi. Ali yatufumbira. Allah. Zeke nyini ngamba bannange ensi egenda kola etya. Agenda kudda soka tukubemu ekivulu kya baby reveal. Simanyi nansi wegenda kukola naye ze kyensaba buli omu akole kyalina okukola mu speed. Mu speed. Nga swaga mama tanajja. Naye kenyini ndi mu kutya. Naye asobola okuddamu okwambala buli eri obuntu. N'okusingawo. Naye gwe wamulabyeko watunula. Tugume ne kinakikolera. Tusimanyi kubanga bwe kityo nno munange esayidi eyo era nga bw'owulidde munange ate okudda kwa Shiba esayidi eyo kakati awo kankugyoko nkutegeezeko nti nno omuyimbi Spice Diana omanyi wetwogera ku bayimbi abettekamu cash abambala kye bayita okwambala muganda wange Spice Diana tosobola mulekayo muganda wange esayidi eno bibadde bitwedinga wali ku mukutu ogwa Instagram kugambye nga yeekoze ebintu bitya wali wonna abadde ayakabambi okwaka kye bayita okwaka era nga wali atera nnyo okukozesa Lux Fashion era nga boogezako okulaba post eyo gy'abadde ataddeyoko wali atera nnyo omunange okukozesa ate Lux Fashion era nga yeetera munange ate omumunyiriza n'atemagana nga zaabu nga wamulaba munange ate omuyimbi Spice Diana era nga ku sayidi yemu bambi gabadde mazaalibwa ga Blowe era nga bw'olengera ekifaananyi ekyo gabadde mazaalibwa ga muganda we oyo omulenzi ate wali n'asooka ne yeekubisako n'ebifaananyi n'emikwano gye esayidi awo era nga bw'olengera munnange ate wali kibadde kiriya nnyo ebifaananyi ebyo kugambye bitwedinze nnyo wali ate ku mukutu ogwa Instagram esayidi eyo bwe nti bwenkoze era nga by the way akayimba kakyalina munnange akakyagenda mu maaso ate wali okikuba ku mukutu ogwa TikTok nkugambye kagobako tannaba kuleetayo kate luyimba lulala oba tuyiwamu ddi ku luno muganda wange naye nga katulinde nja kubanga nkuwa update yonna inafaayo munange ate ku mwana muwala ono ate Spice Diana esayidi eyo kakasa nti no video gyempera like kozesa ate bambi n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne updates endala katono nnyo bwe nti